abagala balungi mbalamusako n'ekiramuso ekyamaanyi nti mwasiibye muti olunaku olwaleero nyongera okuba nga mbaanirizaako nnyonnyolera mu ennaku eby'omu media mikwano gwe n'atanaba kubanga osubscribinga likinga sharinga commentinga mukwano era tobyesigaliza biweerezeeko ate omulala tusobole okuba nga tuyamba ate bannaffe namwenna abasobodde okuba nga mutuwa obuyambi obw'enjawulo tubeebaza nnyo omukyala Anatalia Ozi sigenda kowanga kukwebaza kosa n'omukyala Karen wasanyuka TV sijja kowa kubanga nkwebaza kosa n'abalala omukulu Sonko omukyala Florence wanga nanno okuyita omukyala oli Queen Florence okuviira ddala wali mu ggwanga erya Germany kosa n'abalala bangi nnyonnyolera n'omukyala Fauzia okuva wali mu ggwanga lya Saudi Arabia okutumiddeko nnyonnyolera ddala mukwano webale nnyo n'obuyambi bwe watuwa namanya n'eddoboozi namwanje Irene sigenda kubanga njogera kuno nakuli ngenda batwala street ewa maama waffe ewa senga waffe ewa sister waffe ewa mwanyinammwe asobole kubanga atweyanjulira atubuuzeeko n'oluvannyuma tugenda kubanga atweyongerayo maama tusanyusa okulaba ali nnyabo obulamu butambula butya weebutyo sooka ombuulize ku batulaba abeeyo tubalamusizza bassebo ne bannyabo amannya agange bampita Teddy Nalubuulu mukyala Teddy obulamu butambula bate ekitundu kigamba ki ekitundu kibiwa ekitambula bubi emabegako awo nawuddako amawulire wulire agatali malungi ate mutemu batandise oyingira mu kitundu ekitundu kibiwa ebijambiya abaaki abatemula abantu webatyo embeera yabunkenke ne weetutyo wetubeera mukyala Teddy ono aviira wa bamuzaala wa nze banzaala Masaka mukyala bannamasaka babatenda okufumba tufumba naye abasajja abebitundu ebirala aberuwero bafa abatafumba nange simanyi abasajja batuddukako dda ate nga abemasaka be bagamba okufumba ennyo tufumba naye batuddukako naye tubonaabona tulonda bicupa soka tugenda empolampola maama bw'ova e Masaka ojja otya okutuuka okuyingira Kampala najja e Kampala nga najja na musajja yandeeta Kampala ng'oli mufumbo agala tuve mu kyalo tujje e Kampala mu kujja e Kampala nambeerawo awo abeerawo agenda n'akola nadda ekyavaamu n'agendera ddala nga tandaba kugenda mubeere Kampala no myaka ng'emeka kuba ndaba muyina myaka 12 nga muzadde ku baana nzadde abaana 5 embeera ebeera etya mu bufumbo wano e Kampala muyingidde e Kampala embeera ebeera etya mbeera era mbi kubonaabona akola ki ngamba ng'omwami ono tannaba kudduka we yali ng'akyaliwo era wetyo yali era empisa bubi akasente tekaliiwo nga tafaayo era nga nze ngenda nenjoza ku ngoye nendeeta ekyokulya nendeeta emmere nenfumba naalya najja nakukuba emiggo olwo nga kyekikulu ate nga bwekirya kugamba oyagala abasajja anywamu nga tanywa ng'awuliriza nnyo olugambo bamugamba kino omukazi akola n'omugamba mba ngenze kwoza ngoye sigenze nfuna ekyokulya gotayagala bino byakwoza ngoye nga ye tabyagala bimuswala akubye butabyagala ate omukazi oba olina omulekera esente waka naye nga tazikulekedde tolina kyakukola n'ogenda n'onoonya sente n'okola kinoleetera abaana okulya tosobola kusiibawo ng'abaana bakoze eki basiibye enjala ate nga wootonoonya kukola agamba omubeera mu ŋŋamba ez'abakazi n'ogamba kati nze nkoze ntya kati ne muganze kati oba okusalawo ekyo kansalewo kimu kaŋŋenda enjoza engoye z'abantu ku maki mu bantu mwenaafunaako okulya abaana babeerewo olwo bwe wafumbanga nga naye ajjanga n'atandika okuyombesa n'atandika okuteeka ku stress n'omugamba kati ekikuyombesa tetukiraba n'abivaako kati yali afunyeyo omukyalo nze simanyi naye nga buli lunaku yali adde ewaka yaddanga neyeebaka ate olabawo mbeera yonna ng'oggyeko bino ebyokuyombayomba nga sirabawo mbeera yonna sikola ki olwavaamu ne tumala emyezi 6 munamba nga tatuwa kyakulya talabirira abaana tebasoma abaana 5 tebasoma abaana balonda bicupa
nange nze nnyini nagenda okulaba embeera ez'engoye tewalabika n'oŋŋamba kankoleki kangende nnoonye ku bicupa era nfuna mu bicupa okufuna abaana okulya emmere bizinesi y'obucupa etambula etya ate etambula bakugula singi 6 olwo bapima kipimo kyekyo bakupima mu minzaani ne bakugamba kiro 6 ne bakuwa 2,000 kiro 6 naye ng'obucupa engeri gye butazitowamu kiro 6 zo ziwera ddi ate ziwera ddi olonda okuva ku makya paka weebuti n'ofunayo kiro zo 3 oba 4 n'olyoka ofumba ekyokulya byembeera gye tulimu ne landiroodi mulimu mulala gwonna nawoogunoonya tegulabika mirimu gy'abaasoma we bagamba gy'abaasoma ffe tetwasoma agamba tuwasoma tujja kulabira nabeerako wendabirira abantu owaka mu maka g'omuntu naye nga ncunya ng'akuwa 15,000 okolera olunaku ennaku zino n'abaleeta abakola ewaka baagala baasoma kubanga aba ayagala omwana we nga bamuwaddeho mwaka ng'omukozi asobola okumulagirira naye kati gwe tova tuwasoma agamba kati gongasa ogenda kunnyamba ki n'akolaki n'akugamba genda akukolesezza emirimu gya mitwalo akozesa 15,000 lunaku lulamba ne majani badde ng'egy'omutwalo akuwadde 15,000 n'ogamba kuliko amanda kuliko emmere kuliko enva kati awo kivaamu n'ogoya akawunga nga temuli nva kati abaana bano basoma tebasoma omu wa myaka 10 omulala 9 omulala 8 omulala naye tasoma abadde mukulu myaka 11 tebasoma nono mubebe ate naye ayolekerera naye kusoma tebalina buyambi wadde kakati oluvannyuma lw'omwami ono okudduka kale okubula n'ogambye yabula n'atereka mu nnyumba emyezi 6 mulamba tewali landiroodi emyezi 6 landiroodi agatusuula wabweru omwegalira n'omugamba ssebo tuyambe tugumiikirize tugenda kunoonya n'agumiikiriza kati guno yatugambye oguggwako agenda tugoba mu nju simanyi gyenzizaako tolowooza nko kuddaayoko Masaka Masaka tewaliyo bazadde bazadde baafa mu nsi ndimu bwomu sina maama sina taata baana be baganda bange be bamaama benina bokka kakati taata ono agenda okudduka okuva ewaka lolo famire y'omwami wo bo bagamba ki ku nsonga tebabeera muno babeera Lwanda tegeeza wali tonaba kubafuna kubanga nali sibatuukirirangako kati awo nga sibamanyi era nga sina ne wentandikira kukola ki kubanoonya kati omusajja ono bukyanga agenda talowooza nga takukubira kasanoonya ku baana takiinaamu wadde tino badda oba yagenda waabwe Rwanda simanyi tomanyi oba yafa oba yakola atya simanyi nze nkeera ku makya neŋŋamba budde bukya nkeera 12 nenfulumamu neŋŋenda nennonda ebicupa webiweramu nga ntwala bapima nga tugulamu ekyokulya ono jjukira aba ayagala okulya ku makya newebuwera 8 nga nzirayo nnondayo obulala nyankola kyenfuna olwo abaana bano kuba kubuya kuliko omukulu ow'emyaka 11 bo bamanyi embeera eriwo tebakuteeka ku pressure tebakubaafika akaseera ne babandya taata tebakikolanga nabo basalawo babeeremu embeeramu oba wabagamba nti taata yafa si kyebagambangako naye nga bo baalaba nga bakulu era bagamba taata oba yalagawa tetumanyi nga atukuba atukola ki abaana abatulugunya nange nensala neŋŋamba oba agenda akoleki agende okusinga okubeera mu baana okutulugunyizibwa abakuba emiggo bakola ki abaana baali bagakutoloka abamu kudduka nga nsigazeewo abato kakati lwoba tokoze kufuna bucupa obwo oba oli awo oluusi oyinza okuba nga obufunye naye notafuna abugula
era babugula kati okola otya ekyokulya kubanga eri gyogambye nti okuweza kilo mmeka kilo mukaaga okuweza 1000 mmeka 2,000 kati 2,000 bw'ozifuna olwojjukira olina famire y'abaana bataano naawe omukulu oli wa mukaaga 2,000 zoba ofunye ziyinza era mmala kuddayo nenoonya ebirala nenziramu nenoonya ndyoka nfuna ekyokulya nendyoka mbeerawo ne luziba olwo nenkyawo entyo. Abaagalwa balungi tukyali mu mboozi ya mukyala Teddy mikwano byannaku byennyamiza naye tetuggwamu ssuubi nze nzikiriza nti omuntu bw'oba okyali mulamu ate wali kigaana Katonda ssaawa yonna asobola okuba ng'akyusa obulamu bw'omuntu n'abagamba gwafunye toddeeyo munaye mukalinayo omugolofa mwoli n'oduulira ate abalala bukya ku makya nga ate gwali mu mbeera bweti bangi tubalabyeko nga balina ssente naye bukya ku makya ate nga tewakyali tuyambeyambe tugatte omutima ogwo gw'Abasseruganda ogulumirirwa abantu bannaffe omunno mu Katonda mwajja okutuweera emikisa. Nze ne ttiimu yange ya EBM Media bamikwano twasalawo okuba nga tulumba ku ground ng'enjogera bweri ennaku zino tulumba ku ground tetugenda kunoonya ate abo abantu abali obulungi ffe si be twetaaga ate abantu abatali mu mbeera mbi. Imagine omukyala w'abaana 5 talina kakulya. Nyongera okujjukiza ku gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano subscribing ateekamu EBM Media ogenda kubanga otufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala likinga commentinga konako mukadde ogenda kubanga ofuna buli kimu kyonna kye tuteekayo mbajjukiza nti gwabifunye mukwano tobyesigaliza biweerezeko ate omulala kasindikireko omulala naye asobola okuba nga ate oba oli awo oyo gw'osindikidde ayinza okuba nga ayinamu 10,000 ayinza okuba nga ayinamu 5 nasalawo okuba nga ayamba ate ku bannaffe abatali bulungi. Tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya mukyala Teddy tulabe ate wa gye tunaggwera. Kakati mukwano ki ekisinza okukaluubiriza? Kisinza okunkaluubiriza kulya ennyumba emyezi 6 giba minene ne landiroodi agumiikiriza nnyo kyokulya abaana okusoma manyine guno omulembe atasomye naye wakubonaabona ate omwana anyigira nnyo omuzadde atamuweeredde ate mba siina naye mba nkola ki tolina waluganda bw'omanyi w'abaana bano ne mu nsi ndimu bw'omu sina muganda wange sina maama kakati mulimu ki gw'osobola okukola ng'oggyeko okulonda obuccupa obwo? Kale nsobola okufuna omudaala n'entunda. Mudaala gwaki? Nnyaanya, butungulu, biki n'amanda. Omudaala ogwo gwetaaga kapito nga wa ssente bw'oba obala abalamu? Tandikiramu 2 eyo. Mitwalo 2 gibakisa okumala okutetenkanya. Ogamba nti kati by'obusuubuzi obimanyi bulungi? Nabigezaako nabikolako eno nebikola kino bisuubi. Okale omukyala nno bw'ati bwakugambye tusonde emitwalo 2 gisobola okuba nga gikyusa obulamu bwe sente si nnyingi nnyo weewaawo tuli mu mbeera mbi naye tusobola okukwata kamukamu ow'ebitaano ow'olukumi ow'ebbiri ow'omutwalo tusobola okuba nga tweyambayamba atandika okukola. Omanyi nze bakubiriza nnyo okuba nga saagala muntu ampa kyennyanja nga tanjigiriza we bavuba mukyo ntegeeza nti okusinga okubeera leero tumuwe ate n'enkya bijja kuggwaawo tumuweere ddala ki ekyokukola asobola okuba nga asobola okwerabirira ate n'abaana be kubanga tebalina taata yabula tamubuulidde baŋŋanda awulira mu bali Lwanda tamanyi oba omwami yafa oba gyali mulamu teyaddamu kubanoonyaako. So maama waffe Teddy yembeera nno bwetyo gy'alimu. Kakati olina akanamba kesimu ngiina naye ng'omwami ono omwami ono wandiyagadde okuddamu mulaba kolube oba oliawo oluusi tuyinza omunoonyaako n'alabika najja alabirira abaana boyinza okumunoonya kuloga omwami wange yonna gy'oli munnanga abaana bo bali mu mbeera bweti ne bweti akikulu abaana bano abaana balina okula nga bamanyi kitaabwe abaana balina okula kati bwakeera ku makya ye n'alaba akantu nga kano neyeereeta ogenda kumugoba simanyi ate mba mugoba naye nze mutima gwange nkola simwetaaga naye abaana bo bamwetaaga abaana bamwetaaga balina okumanya ekika kye buuyo ogambe yagenda abaana tebategedde wa gye bava tebategedde ssenga waabwe tebalina waluganda anti embeera giyampisaamu nze ku mutima gwange nkola simwetaaga naye tukikole ku lw'abaana bano abaana tubawe omukisa okumanya ekika kyabwe wa gye bava era bw'oba osobola omukowoola munange yonna gy'amanya ge yeyaani
salipita so omukulu sali munnange yonna gy'oli bw'oba osobodde okuba nga otulaba bambi jangu ku lw'abaana bo jangu abaana bakaaba abaana bali mu mbeera mbi yonna gy'oli mukwana ng'osobodde okulaba vidiyo eno naye yenna ayina akakwate ku ssali oyinza okuba ssali gwe togirabye ate ng'eriyo omukwano gwo naye yenna amumanyi abaana bali mu mbeera mbi jangu olabirira abaana bo kati maama mbadde nsaba otubulire gwe kyosinga okwetaaga esaazi ng'ogyeko ekya kapito kiri kyogambye kyosinga okwetaaga obudde akamere n'ennyumba bange ogayi bagenda bakasuka ebweru naye munnange ne landiodi agumiikiriza era naye tweba twetaagisa mmere na nnyumba sente za nnyumba yenna ayinayo akawunga ayina ebijanjaalo ayina lumonde buli kyonna kasa kiba nti nno kiriibwa tuyambe ku mama waffe asobola okuba nga aliisa amabujje gano maama olina akanamba k'essimu sigimanyi mutwe naye sobola okukuwa n'ogijja kati leeta tuginoonyeko tugirabika Airtel kale katooke tunoonye kanamba ka maama tulabe ate nga tukafuna maama waffe tusobole okuba nga tumuyamba mu ngeri emu oba ate endala ennamba eri 0703 14 18 95 njiddamu 0703 14 18 95 ye nnamba ya maama eyo gwe wenna yeetaaga okuba ng'oyogerako naye ng'omuwa kyonna ky'olina oba oli awo mmere kawunga kyonna ky'olina mpano ennamba eyo eri mu mannya gaani Kayongo Joseph kati maama mbadde nsaba akalowoozo kakasembayo eri bamaama abali eyo abali mu mbeera nga gy'olimu olinga omwana tusanga abaana kasasiro oyo bamusudde naye gw'ogumye n'abaana bo ngumye nabo era mbeera nabo bamaama ngaabo bawamagezi ki kubuguma kubeera n'abaana baabwe ng'otunudde wali mukamera kuguma ng'olina abaana bo oba onyegerezeddwa tolina kyakuleera olina okufuba okukola ki okubeera n'omwana wo tolina musuula takulese mu nju beera n'omwana wo fuba kulaba nga wookola ki ekyokulya kyalyako ekyo kyenkubiriza abakyala bakole kibagume n'abaana baabwe weewaawo abaagala balungi sigenda kuba nga nsukako naye nga sinnasiibula mbajjukizako gwe natanaba kuba nga osubscribinga mukwano sigendako wakuba nga nkibajjukiza subscribinga sharinga commentinga biweerezeeko ate omulala tuyambeyambe ku bannaffe n'olunaku lwaleero sigenda kuba nga nsukako wano amanya n'eddoboozi sigadde zinamwanje Irene akume atakumira mpeera